linabanga linaazuukira okuva emagombe okuva mu kufa kwe lyafa tuteekwa ku addressing ekigambo ekiyitibwa obukulembeze. Njagala kutegeeza abantu bonna abali mu bukulembeze, omukulembeze w'eggwanga, banno b'okola nabo emirimu, baminisita, kabineti yo, palamenti yo gy'oweereza nayo, ebitongole byonna ebikuumaddembe, poliisi yo n'abajaasi bo, tetusobola kusirika ne tayogera ku bukulembeze. Omusajja omwali mu Bayibuli omwo bamuyita Peetero, bamukwata ne bamugamba nti tukuta kati, naye toddayo okwogera ku linnya ly'omusajja oyo Yesu. Olw'okubanga Peetero yali akimanyi nti ekigenda okutereeza ensi eno bwe bulokozi Yesu bwe yaleeta, yagamba nti sisobola kusirika ne siyogera ku musajja Yesu. Tetuyinza kusirika ne toyogera ku ekyo kye twalaba, kye twakwatako, kye twawulira n'amatu gaffe. Tetuyinza kusirika. In other words, yali ategeeza oba munzizayo mu kkomera munzizeeyo, naye sijja kusirika, sisobola kusirika ne sogera ku musajja oyo yagenda okukyusa ensi eno. Njagala okuba omulango okutegeeza bannayuganda, mwenna gye muli, temukkiriza omuntu atukuba ku nsolobotto, atugaana okwogera ku nsonga ezitukwatako. Uganda yaliwo nga Mwami Museveni tannabaawo. Uganda yaliwo nga abasirikale tebannabaawo. Uganda yaliwo nga gano amagye UPDF tegannabeerawo. Tetusobola kusirika. Bajja kubeerawo batambule bagende. Ensi yaffe ejja kusigalawo. Tuteekereteekere abaana baffe, tuteekereteekere abazzukulu baffe. Ensi ennuŋŋamu, ensi ennungi, ensi eyeyagaza. So tewaba muntu yenna era mbakubira omulanga tufiire ku mulimu nga balubu. Tuteekwa okufiira ku mulimu nga balubu. Naye kansooke njogere eri bannaffe bonna abaagala okukyusa obukulembeze nga baagala pulezidenti aliko aveewo. Njagala okukubira omulanga abantu bonna abaagala Mwami Museveni aveewo. Kino kikulu, mukibuulire mikwano gyammwe, mukibuulire abaana bammwe, mukibuulire baliraanwa bammwe, mukibuulire be mukola nabo, awo okolera mu katale, mu bajjiro, mu galagi, kibagambe tetusobola kusikiriza bannayuganda abangi ennyo ne badda ku sayidi yaffe nga naffe tuli bagwagwa, nga naffe tuli basirusiru, nga naffe tuli batooletoole. Abantu bangi tujja kubafiirwa. Mpulira nga mugamba nti endagamuntu, mufune endagamuntu, mufune endagamuntu. Abantu bayinza okutumma obululu. Tuteekwa okuba nga tuli bagunjufu, nga tuli bategeevu, abantu abali civilized, abantu abalina empisa, abali disciplined. Ekiri ku social media kirwaza, kikaabya, ne tugamba nti bano be baagala Museveni agende bo baddewo. Abaana baffe abajja bagenda kubeera bagunjufu oba batooletoole, bagenda kubeera n'empisa oba bagenda kubeera bagwagwa. Kubanga generation eno okuwemula okuli ku social media, ebigambo eby'obuwemu, buli muntu gwe batakkirizaganya naye bamuwemula, bamuvuma, baagala muyira asidi, baagala afe aveewo. Njagala kubategeeza tetusobola kugamba nti Mwami Museveni agende. Bannayuganda si basiru ne bakkiriza abantu abawemula, abantu abavuma, abantu abatali tolerant, abantu nga buli abawakanya, baagala kumutta busi, baagala kumuyira asidi, bamuvuma, ebigambo ebizibu ennyo ebitasanye kuyita mu kamwa. Bajjajja baffe tebajja tuwa kalulu, ne munabagamba bafune endagamuntu.
ani yabaguze ani yaguze abantu abagala okutonoonera akalulu ani yabasasudde muli ku social media ku mitimbagano muvuma muwe mulokama lw'obukamazi ani yabawadde sente mutwekwekemu ani yabasasudde atayagala nkyukakyuka abantu bonna abayivu bonna guno omugendo bagenda bagwesamba bagamba nti ate bano bagwagwa bazibu wakiri Museveni abeerewo banaddiini bwe balaba ebintu ebiri ku social media bagamba nti omwana wakaguta tubadde tumukooye naye wakiri agira abeerawo bano tebayinza kutufuga bano ani yabasasudde okututtira akalulu lwaki muwemula eggwanga lwaki muvuma abantu nze emirundi mingi mbadde mpakanya Dr. Besigye naye Dr. Besigye webale Katonda akikubalire akuwa omukisa tanvumangako njogedde ku Dr. Besigye nga muwakanya emirundi miyitirivu sikkirizaganya nayo simuvumangako mpaka mbeera ku issues mpakana naye buwakanyi mpaka nyankola ze mbeera ku mulamwa simuvumangako Dr. Besigye mukolokota tanvumangako n'omulundi n'ogwo njagala okwebaza owekitiibwa Norbert Mao DP ye njikuba enkya n'eggulo olira tetusobola kuvuma bantu nga oli bw'abanga takkirizaganya naawe engage him mutuule musisinkane mufune platform oba naawe ddamu ku mukutu gwe gumu nga oleeta nsonga yo gwe nga bw'olaba si kuvuma mujje okuvuma ku social media banaddiini guno omugendo oguliwo bagenda bagwesamba newankubadde mulaba abamu babakyamuukiriza ne bayimba tuliyambala engule makanisa gaabwe makereziya naye oyo tekitegeeza nti eri abagoberezi bonna baagala omugendo ogwo mujje okuvuma n'okuwemula abantu bangi bagamba nti wakiri Museveni abeerewo bano ate bagwagwa nnyo era njagala kusaba owekitiibwa Bobi Wine vaayo okole otuze olukuŋŋaana lwa bannamawulire bano abantu babaguze buguzi oba babo ekyo botakikola tujja kwesika tujja kwekanga tuzimbye amanya gaffe tubaddewo nga tutaase eggwanga lino abayingidde ejjo ku State Square abakatwegattako emyaka mabi 20 nfaafaagana ne Mwami Museveni emyaka 20 nfaafaagana ne Mwami Museveni nina fayiro mpitirivu mu makomera ga polisi simanya mu station za polisi fayiro mpitirivu mugende mubuuze omwogezi w'ekitongole ekya CID afande sekati ababulire fayiro basajja nivule zaalina mu kitongole kya CID emisango gye nnina gyonna lwakuwakanya Mwami Museveni so abayingiridde ku State Square mwagala okulaga nti muli bakitalo okusinga ffe ababadde mu struggle for a long time temuvuma bantu temuwemula muleke tudibetinga issues oli agambe nti wano watuufu nze mugambe nti wano we watuufu agambe nti nedda wakyamu awe ensonga ze nange mpe ensonga zange abawuliriza batubalimu amagezi abawuliriza balabe waje bagwa temuleeta bintu bya bugwenyufu twagala Mwami Museveni aveewo atufuze bubi tewali kubusabusa atufuze bubi abantu betwagala batuwa akalulu tumusindiikiriza agende bagenda batwesega batandise tuyita emisege that's very bad ekyo kibi so temuta kalulu kaffe
Bobi Wine vaayo, owekitiibwa Kyagulanyi vaayo otuze olukuŋŋaana lwa bannamawulire obulire eggwanga. Bano abantu abavuma abawemula babo gwe wabatuma. Olunaku lumu Mwami Museveni yagamba Kabaka wa Buganda, n'amugamba nti nze Museveni nina abaana, naye abaana bange bwe bavuma abantu ku kyalo nina okubagambako balekerawo okuvuma abantu. N'agamba nti naye gwe Your Majesty Kabaka, abantu bo abanvumira ku leediyo yo lwaki tobagambako? Okiraba? Bobi Wine aveeyo atubuulire bano abantu babe abawemula abavuma abantu. Buli kye twogera nga tebakikiriza, kuvuma kuwemula. Waliwo omusajja tebakkirizaganya naye, bamugambye nti weebaka ne muwalawo gw'osula naye ekiro mu buliri. Kale ebigambo bwe bityo. Waliwo omulala ng'alinga omuloge yakutte ekipande n'akiteeka wano, n'ateekako erinnya lya Museveni ng'amuvuma ekigambo ekibi ennyo, ne yeerabira nti feesi ye poliisi egiraba, amagye gagiraba, ebitongole ebikuumaddembe bigiraba, bajja kumunoonya bamukwata. Ani yabaloga? Lwaki mwagala okufa nga ne Mwami Museveni gwe mwagala okuvaawo tanaba kuvaawo? Muteekwa kubeera balamu, mufiire mu bijaguzo nga tujaguza Museveni agenze. Lwaki mwagala mufe kati nga omuntu n'ovuma pulezidenti w'eggwanga ebigambo ebibi ennyo? Ekipande okitadde wano wansi ate ne waggulu feesi erabika okitadde wano. Waakiri kiteeke mu maaso obusiru bwo baleme bulaba, baleme kulaba feesi yo, ogwagowale naye nga tebakulabye. N'obulwa n'amagezi ekipande n'okiteeka wano ovuma pulezidenti w'eggwanga ekigambo ekyobuwemu ekyobusiru ate nga feesi erabika, bakuyigge bakukwate. Olwo nga bagamba Katonda bw'ati bw'ayagadde. Katonda bambi afudde muto nnyo. Namuleme muvubuka alinga myaka oba 25 28. Afudde Katonda bw'ati bw'ayagadde. Nabagamba Bayibuli egamba nti abasirusiru ababi bafa ng'entuko zaabwe tezinaba kutuuka. Kankidde munoza temukiwulidde. Bayibuli egamba nti abasiru ababi bafa ng'entuko zaabwe tezinaba kutuuka. Kitegeeza si buli afa nti ziba ntuuko ze, abasiru bafa ng'entuko zaabwe tezinatuuka. Ababi bafa ng'entuko zaabwe tezinatuuka. Ovuma otyo omukulembeze w'eggwanga n'omuvuma eggambo ery'obusiru ery'obuwemu ebbi ennyo bwe lityo, ate feesi yo nesigala ng'erabika, nga bakukwata nga bakutwala nga bakutulugunya. Okyegera Bayibuli egamba mu kitabo ky'Abaruumi nti gonderanga abakulembeze bassengamu ekitiibwa kubanga abo Katonda yabalonda, era n'atulabula nti kubanga tebakwata kitala kya bwereere. Kankadde mwako abasiru bonna bateeka okugeziwala mu programu eno. Tosobola kuvuma mukulembeze ekigambo eky'obugwagwa bwe kityo, feesi yo nesigala ng'erabika. Bayibuli egamba nti abakulembeze tebakwata kitala for nothing. Ajja kusalako bulago. Katonda yennyini yakyogera nti abakulembeze tebakwata kitala kya bwereere. Muleke batutte nga twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga yaffe. Muleke batutte nga tulwanirira okuva mu bwavu. Muleke batutte nga tukayana olw'okuba mu ddwaliro teri ddagala. Muleke batutte nga tuboogerako olw'okuba ssente z'eggwanga. Tebateekwa kututta olw'okuba twawemudde. Ne mu ggulu togenda, ofiiridde bwereere. So Bobi Wine vaayo otuze olukuŋŋaana lwa bannamawulire ogambe abantu bonna bakitegeere nti bano abavuma abantu si babo, tobawagira, babaguze buguzi batuttira akalulu kubanga abantu batandise otukyawa. Waliwo abantu be baguze babeereko nga bawemula nga beekweka bati kubanga Bobi Wine tawemula. Ebyemabega byonna ffe tebitukwatako,
katulaba omuntu katonda gwagenda akolamu omulimu agenda atereera akyuka afuuse muntu w'abantu kati bano abawemula abavuma Bobi Wine vaayo otubuulire gw'obatuma bali mu kibiina kyo oba tutegeeze ffe bannamawulire tukuyambeko mu kunoonyereza baabasasudde nga batta akalulu. So tubeere n'empisa tuwangalire mu nsi muno Mukama Katonda gyatuwadde. Temuvuma bakulembeze, temuvuma bantu, temuwemula. Kigambo si kirungi, kitwonoonera. Abantu bagenda kukutya bagamba tujjawo Museveni ate tuleete bano waakiri agira asigalawo tufiirwa obululu. Ate ng'omusajja twagalamu kuba knockout kabisa, knockout. Tetwagala kufiirwa kalulu nakamu. Ensonga eyo nga ngivuddeko, nsonga ya bugunjufu. Bayibuli egamba nti amagezi bugagga era muganoonyenga kubanga gakubira n'ekkubo gakutuuse gy'otandituuse. Otegera era ekigambo kimu kiwuliza omuntu alimu amagezi. Bayibuli egamba nti naye omusirusiru, kano mukawulire, Bayibuli egamba nti naye omusirusiru ne bw'omukuba emiggo 10 etakyuka tawulira. Bino ebintu byawandiikibwa dda. Katonda olw'okuba ye mutonzi yatumanya. Abagezi kati bategedde dda, abasiru kati banoonya ate byakunvuma. Bayibuli egamba nti omusiru ne bw'omukuba emiggo 10 takyuka. So abagezi wadde mwembebaza mwebale, tujja kulwana nga tetufaanana bantu bano. That's the message I've begun with. Tetutekwa kufaanana abantu bano, tutekwa kubanga ffe tuli baawufu balyoke abantu batwagale badde ku saidi yaffe tumukube knockout. Abaagala Museveni aveewo ng'ate naffe tuli basirusiru, tuli bagwagwa, tuwemula. Abantu bajja kutya, batono nnyo abajja okutwegattako Museveni atuleme. So ne mission ya muyendaga muntu mwewandise defe bwerere ng'abantu betwali twagala abangi batutidde kubanga tuli bagwenyufu. Kikafuwe ffe okubeera abagwenyufu. Njagala kwogera ku kigambo ekya obukulembeze bwe twetaaga. Obukulembeze bwe twetaaga buteekwa okubanga buva wansi. Ye message genzi nayo olwaleero nga twagala Uganda okukyuka. Obukulembeze buteekwa kuva wansi. Ebigambo bino njagala bigende eri Dr. Kizza Besigye, njagala bigende ewa Major General Mugisha Muntu, njagala bigende eri Owekitiibwa Norbert Mao, njagala bigende eri Owekitiibwa Kyagulanyi Bobi Wine n'abalala mwena. Obukulembeze bwe muleeta bwe bubanga bugenda kutandikira waggulu, nkoola bannayuganda bonna babulwanyise. Amini yatufuga bw'atyo, Obote yatufuga bw'atyo, Mwami Museveni atufuze bw'atyo. Twetaaga enkyukakyuka, twagala obukulembeze obuva wansi, obukulembeze obuyamba abanaku okufuuka abantu ab'ekitiibwa, obukulembeze obuliwo